ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza Kaliisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa njala kukyusibwa MTN. Kaliisoliiso atoleire Kaliisoliiso yakaba abakolowo abapede baidye abe mulangadu abu akijaikuka wiki anyereketa odi tungulu Kaliisoliiso tumusagambiramu abe mulangadu abu akijaikuka wiki anyereketa odi tungulu Kaliisoliiso tumusagambiramu. Okay, masu mtana masemu na wanyamwe na baoza Kyabasa former Radio Buganda Zelensky nzentuse kumachagalero negambatino momo nyabo odipo singa sinze mtwale bili ku mobile money uno wango ingi dakalwa koko wangule moro katoyota success tugene MTN gane ngabe moro kabiri munya goteka ke mtwale bili ku mobile money ngo ingi de ate juka tugene ngaba ne billion shillings ku momo Twina Crystal Natural Mineral Water mazige mkutegeza mkwano gwange. Start your day with a bottle of Crystal Natural Mineral Water. A bottle ya milliliter 5 eri very portable as a PCD and a speaker. Amunange jogi jinonye kwensonga samble runyi mazi malungi mazi mayonjo atenga galina ni dala obutone gakoleba company ya Fenungi ya Harris International Limited. Crystal Water is life itself. Okay, sente mobile tu gamantino sobola okufuna sente za school fees z'abaana otypinga kamunyenye bili emwe mu kadala genda ku Senere Bank branch yo nofune sente education loan totuza mwana musawa abiri munyatu batukuwadde loan nkujukiza nti bodiposinga sente mu center agent yawo nazo kiri alali kikola beka kudawo gan sente lines twala ku mapera no very achengera ino je ku mapera ngawo chengera unawo center agent teka wo center buli kintu kijja kwa kirungi nnyo duiro mukole kulwa bulungi bwo duiro to mukole laffe wano nedda duiro mukole kululwo abebu namwaya muwagira maduka go ku kyaro supermarket zo ku kyaro bobu bara mwatandika dda bo ku kyaro bobu abuwagira anti supermarket zo ku kyaro zatandikibwa bano bachali baffe tubadde nabo muziwagire ne petrol station zo ku kyaro bunamwaya namwe abatunde bunamwaya mulinyise ku mutindo oli aleme kwekwasa ye bunamwaya sibya mutindo bigula mu town no mubigula mbigula wa mu town. Okay, yona bano bazadde abalongo haji this man produced 2 twins. He produced how many? Two twins. Ono kama dachikomeko yazadde abalongo munarongo tajja kwogera manyaga narongo drone zino zatamanyizi no Ukraine Salongo Fred Kizula avuga boda ebukunda ne nabakoza rest bazadde abalongo omulundi ogwokubiri. Thank you. The first of Trini is the Salongo and the mother obviously now. Okay, Boris Misa ye Misairi bakwa bano batatu bateka Misra ye Boris Misairi Mbowa tata wo God Mugarua kutumide Texas Houston jali ne mama muzungu agamba ntina kwagala nnyo Boris Misairi Mbowa mwami nomchala sema nda Godfrey Njawuzi kakuto happy wedding anniversary marriage anniversary achiraga Matthew mam Lillian Sean ne family wakutumide nabi ichi Betty happy birthday arafa ku birthday sound man wa fe ku birthday happy birthday arafa Brian Benjamin Bugembe Vicky Becky Isaac Ivan Nezra say happy birthday Shukuru Serunjoji mam namsoke Asia tata katende bakutumide nnyo Agnes Irene Chizito Golden Gate Choir yone gamba happy birthday no bako bugenda ewo muchala Nakiyemba Rose yebale happy birthday unakulwalero happy 42nd happy wedding anniversary ndoza to Mr. and Mrs. Davis and Robin Arwasa abemu yenga banange happy 42nd wedding anniversary bachikubide ddala tukubaka yimba Okay, wento wegama ntino kabaka birthday range kujukiza mkwano gwange era ne kantu gana kudukange na kusomwezi 3 dry kakati siri nansonga ndala je nkugamba olwaliro. Come and buy these kits. Muve mu kusanga. I will not tolerate people calling me 2 days to the event. Help me. You know I'm busy. I don't want bino sibi I'm busy. Bino byakugula muje mugule kits weziri nga zikyaliwo. Bwe tunatuka wano ku file ne mutandika hello peace
Pisi Yes. nze mama gundi wachaliwo ku gundi Sirina mama. ajabuka wenja salamu alaikum rakamatulla Waalaikum salaam. nsaba kunonyezayo ku birthday kit Obadde oli ku ki? amanyi mbadde sukundo mbadde ninokuzayo abaana katiza bana njala okusasira mukulu Ssemanga afiiriddwa ssengawe tujja muzike buwambe enkyanja kubakitalunyu munaisingangu okutumidde nnyo njala n'okutumira tate Lusamu Kabogoza yonna gy'oli muwala wa akutumidde nnyo Rita Najjemba akutumidde nnyo abahijja abamuzatandirazaza abantu basoma ku Sunday no sawa 3 mujje tusome abagende Makka ofisi za muzatandazaz bwe tugenda okubeera atenga duwa ya musajja mukulu Haji Kewaye mwabe Masaka mumanyi Haji Kewaye obesomero lya Kewaye yanga 18 omwezi guno ogwa Juni ekyakatebe bukoma nsimbi bana abasinga temwasobola kuziika kubambeera yali ya covid naye kakati sheke mwenda babayita Haji Kewaye abayita mujje mu duwa buli muntu yenna abeonga 18 mu Juni ekyakatebe bukoma nsimbi abenjuyo mugenzi Dr. Yaserwa Darubulwa nakukuba gomba babika mutabani wabwe engineer John Michael Lubulwa abadabere Nairobi wakuzikibwa olwaleero nakukuba gombe nakukuba gombe ku ssaawa 8 babikidde abaluganda bako nab'emikwano studio olwaleero na isanyo kwaniriza omukyala Jennifer Sensuwa Mirembe okuva mu Werinde Insurance Services nsaba obuze kubatuuliriza era twogere ku nsonga za Werinde Insurance makyagaleero neyanziza nnyo neyanzeege sebo abe mchibi nange nina essanyu lingi nnyo ddala okubeera wano enkya ya leero abatuuliriza mbalamusiza nnyo nyini ddala ku nsonga eno eyayinsuwa amakya ga leero Werinde Insurance Services kiki Jennifer Werinde Insurance Services Limited kampuni ya Bwakabaka obadde ogimanyi kampuni eno kayungirizi wayinsuwa oba oli awo oli gye yandiise ba brokers mu lulimi olufuutifuuti kampuni eno Ssaabasajja Kabaka yasiima okusembeza enkola eyayinsuwa mu bantu be ngalaba batawaana n'enkola eno eyayinsuwa era twogera ku ki Werinde Insurance Services Limited erungamizibwa bannaffe aba Insurance Regulatory Authority of Uganda katinga emirimu gyajo emikulu gye giriwa mukulu CEO emirimu gya Werinde emikulu ennyo gye gy'okulungamya abantu ba Ssaabasajja Kabaka wamu n'aba Uganda enkola eno eyayinsuwa tugambye ntuli bakayungirizi n'olwekyo tugenda mu bantu baffe ne tulaba abeetaaga abalina amamotoka abalina ebitongole abalina abaweereza mu makampuni gaabwe ne tubalaba nga beetaaga enkola eno eyayinsuwa ne tubalungamya insuwa ya kikaaki gye beetaaga ne tubalungamya insuwa kampuni ya kikaaki gye beetaaga okusobola okubateekerateekera enkola eno eyayinsuwa omanyi abantu bannayuganda bagamba naddala baagala nnyo okubayigiriza insurance omuntu lwaki yanditadde oba yandikoze insurance era insurance kiki okumuyanga njagala ntulambula enkola ya insurance mu ddakiika entono lwaki why would I really insure enkola eyayinsuwa etegeeza okwetikula omugugu omunene ennyo ogw'ebizibu ebigwa tebiraze sikanye nti ebiyinza okugwa kubanga ebiseera ebisinga bigwa okwetikula omugugu ogw'ebizibu ebigwa tebiraze ate ne bikufiiriza ensimbi ennyingi ze tukolerera n'olwekyo enkola eyayinsuwa lwaki omuntu yandibadde agyetaaga tulina bizinesi tulina abaana abazadde tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obuvunaanyizibwa obwo bujja n'embeera ey'ebizibu nga emmotoka gy'oguze ensimbi ze nnyingi emmotoka esobola okugwa n'efuna akabenje n'ofiirizibwa ssente zo ezagula emmotoka akati bwe okitadde mu nkola eyayinsuwa insuwa ekuliyirira emmotoka eyo ne bagiza ku luguudo n'otambula bulungi naye oyo ayagala okuliyibwa asasulwayo akasente akasaamusaamu ke tuyita insurance premium ono nno insurance broker owa Werinde ateekateeka embeera eyo n'osasula akasente akatono oluvannyuma olw'omwaka gumu mulina insurance y'ebyobulamu kubanga insurance z'ebyobulamu kati kikulu nnyo naddala mu bantu embeera eno nga bwefaanana nazo tusobola nakyo oba munakituukako insuwa ey'ebyobulamu tugirina insuwa ey'ebyobulamu oba mu lulimi luli ye life insurance omuzadde oba gwe tuyita guardian ng'olina abaana b'oweerera bannange osobola okulwala ate n'ofa
bw'omala okufa n'oleka omugugu omunene nnyo ogw'okuweerera abaana abo naye oyo yeeteekateeka mu nkola eya life insurance oba ensuwa ey'ebyobulamu munnange tabonaabona mu kweraliikirira ng'agenda okufa tatawaana kutereka mugugu gwa baana bano kubaweerera abooluganda abako n'emikwano enkola eya ensuwa ejja n'eriirira abaana abo ne bagenda maaso nga basoma soli erinnya weerinde embeera eyinza okujja ogira otula ku katono nnyo tujja kudda ate ndoza mujulde werinde insurance services. Happy birthday greetings Marenze Rabide mama na mwanje Betty Matovu Kisawa Kibinge Nerubega Justin Copenhagen for Faith Catherine ne Kenneth Bakutumide nyo baganti no bakwagala nnyo ate ne birthday greetings again Ruth Serwada from your girlfriend Sheila Beatrice Dora Anna Margaret Josephine and Winnie baba bakwagala nnyo ne baganti no tusonge era ne nkujuza ntina ba brain pulse na bakutumide nnyo aba brain pulse bali ne kijimusa kirunje nnyo ekikola ku mwanyi ekikola ku nyanya ekikola ku birime ebirala byonna ekijimusa kino bw'okiteeka mu byosimu birime ebyo ojja kulaba enjawulo mu bbanga ttono ate oganyulwe tekifa wallahi Brain Pulse esimu ya Ferinoti 8003000 oseka ki saya muntu nkola mention yange n'oseka wallahi we komye kutegera nenga banange mbajukiza ko nseka fayeta nsolu na kolwajo mwana fazira iko aputi mwamulabya piego ne banange nasuno ba uboni that galo mwana kubomba aina kuya kupia sound papa na itali Uganda ya kupia golo mchala onedda akawenja wakirizona afuketa tawo ate kawenja taina bwasala omu kyakubera mutabani wa sebo mwana inedde mukala wani tata we kawenja mutamba mugenji ono tata wo Juliet na Lukenge wange ye mama wa kawenja ate yatebye naye nga Uganda wangu ndo mpira biri bwerenge kuba Rwanda Burundi yakubye Djibouti golo 3 kubwerero mpira kigenda kubera onako olwalero era sikafa agenda kubera nga azanyibwa owabana abawala atugenda kubanga tukubira Tanzania eri munsike egenda kwangezanya South Sudan sawa 10 atenga Zanzibar egenda kwangezanya Ethiopia gwena kubera ku sawa 7. Okay, Uganda Federation eyemisinde isomye abadu 17 abagenda mu African Championship enerimu abachala 7 n'abasajja 10 bagenda okubanga betikira tekere empakezo bakulembeddwa muleni shida abana bawala atulinze tulabe kibagenda okubera nga bakola tenge saza eri abululi alisomye omutendesi Noah Mugerwa abera addayo buzi ajja kubanga akola ne Ashad Bugembe nga goalkeeping coach ane Peter Sibo aba Conversion Feeds Limited aba created akalungo ka Intraco natuma created abakugu okuva mu Belgium okusomesa bwofu na mbulunzi bw'enkoko za broiler nele ya mkasera kano ngemmere ya bei anga Junior 20 tulimitia na mizigo hall Junior 20 era tujja kwa site farm na mulonge dairy farmers boka ate Junior 22 Masaka Maria Flow Junior 23 Samba sharing hall ate Junior 20 net worth hotel wobulenzi msomo tanka saa 3 paka mukaga kusonga no kuya kwa bwerere kubulya na kwato obudde esimu jobo kweri not msanvu not emu not 3 emu 325 Intraco Feeds baga matino basi Intraco Feeds abatunde ebirungo by'emmere koko yonna Okay, tugeze baji ali puchi. Okay. Yeah. Madde nchetegeka wano. Kakati fe Uganda Airlines tukujukiza ntwe ya mukusabaza mu mpereze esingayo okuventa bugenda mu nsi ne bibuga ebyenjawulo obutereevu awatali kwetoloola ng'osabalira mu nnyomyi yaffe empya tuku nga bw'onyumirwa okubudaabudibwa ensukkulumu ku miwendo emirungi ddala. Tambula ne Uganda Airlines bulijjo okugenda Nairobi, Dubai, Juba, Johannesburg, Dar es Salaam, Mombasa, Bujumbura, Mogadishu, Zanzibar, Kilimanjaro ne Kinshasa. Gula tiketi yongo ita ku mukuto kwa www.ugandaairlines.com oba ku besimu ya 0200 nyazero mkaga nya 00 sina chindi wetu kile ku ofisi zaffe ku kizimbe cha Victoria University Towers wali ku Jinja Road Kampala oba ne ku ofisi yaffe ku Kisawe Entebbe wali oba ne travel agent wall okubana agite mwambulira abasiramu namwe muina abajulizi tulina na kiraba lujuzi ku mawulire n'abajulizi tuvile boda in fact abafe bebasoka n'okutibwa kanyama mwina Saint Abdullah oba Saint Juma ng'onoolemera mu bwavu olwaleero tuli mu kuganti ffenna tukekkereze kyokka ate nga tetugaziyiza nnyingiza okukekkereza tukekkereza naye ate fuba okulaba nti ennyingiza ate nayo ogigaziya Okay, omukyala mpiza munnange abeeraawo nga gwe amaanyi ogatadde nnyo mu kuwalana nazaala waliwo muna ebintu ebitakyuka mu nsi muno twagambwa covid nga tanajja business zitambula bulala covid bw'abaddewo era ne zitambula bulala
covid bwakedde era business ino okutambula obulala leka kusigala mu mbeerezi ya twakolanga tuti tandika omulembe mulala abavubuka abakamala okusoma topowa mukunoonya mulimu va mukulinda muzeeyi wo ye yakola ogugwe n'akusomesa kati nawe tandikiraawo tolinda kya tosobola kulonda kyapa jjinja ng'oli Masaka. Get out there and look for it. Netulanya abakyala abasulawo abaana ne banoba mukazi yaddawo n'abakuza n'abasomesa paka diguli kati ojjayo obwenyi oleeta obugerogero omugo teguba gwa nalonda kuba gwa nate bagenda otemera abe wammwe nenanya abasajja nga towadde mu bulamu bwa mwana kati olwokuba atandise okukola owoza nze taata wakuzaalira ddala va ku bano bakigenge kinuma bukulu moto y'amaka abasajja rediyo kasita omusaba ssente ng'asaabanga rediyo Jennifer Jukila wewagamba I don't have waka. You passed the ice through me about my waka. Now come and see for yourself, see my waka that I got with Momo Nyabo. Jangola be waka. Look at you waka. See my waka. Nyabo teka kuudese ebitwale ebiri oba okusingawo ku MTN Mobile Money yo oyinza okuba namukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba okuba wanguze 2,000 buli wiiki tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2,000. Banafa Maligana Matters Tours and Pilgrimages nga balwamu ne St. Peter's Nsambya bakubiza abantu ba Katonda mwenna abali yetaaze okuba nti nno muwerekerako Ssaabasumba wa Kampala His Grace Paul Semwegere ng'agenderera omukwambazibwa ekyambalo eky'obwa Ssaabasumba. Omukolo guno gujja kukolebwa Papa Francis. Tujja kusimbula okuva mu Uganda enaku z'omwezi 23 omwezi guno tukomewo nga 3 omwezi guno gwennyini. Olugendo luno lwonna lwakumalako euros 2,208 ze milioni nga 10,500 munnange. Okumanya ebisingawo atunoonyeko Father Chwanka Christopher akulinze noti 772-265-889 oba mwami Mukalazi Patrick akulinze ku noti 75-85-959-10 munnange. Marius Kago ababuuza office tulina ku Jumba Arcade level 4 room 10 E Nabugabo Street office line ya feri noti 75-335 noti 26 na wali ku Mukwano Court Marius Kago tulinawo office level 6 room 602 Masogo Hotel Triangle. Marius Kago fe tujja kutambuliza ebintu okuva China paka wano mu budde obulungi nnyo. CEO wa Wedding Insurance Mugumchala Jennifer Senswa Mirembe omuntu akola atya abasangawa Wedding Insurance era ekyokubiri bwe mbani n'obusente bwange obutonotono nsobola okusasula empola mukkiriza ekibanja mpola kantalikire n'ekiguzi ekisembyeyo obusente obwo bwoyita obusente bunene ate bukulu nnyo. Wedding Insurance Services Limited erina enteekateeka ne banywanyi ba kampuni eza insuwa okusasula mu kibanja mpola okusasula akatono nentutuuka tobeereyo n'ogamba nti nina akasente katono ate insuwa bagiseera jangu muweerinde ye bannange tusangibwawa. Tusangibwa ku Muganzi Lwazza Commercial Plaza Katwe. Oyinza okuba essimu noti 775-252-528 oba noti 7-9-33-235 ng'otutuukako. Kale tweyanziza nnyo akasagamba akasembayo ku insurance mukyala Jennifer. Akagambo akasembayo kenyinza okwogera ku insuwa enteekateeka eno ya buli muntu yenna. Gwali eyo nga weevugira boda yo nga weevugira taxi otunda mu katale oli mu office olina ekitongole ekinene olina ebizimbe olina amamotoka enteekateeka eno ya buli muntu yenna mu Bwakabaka wamu ne mu Uganda. Mujje tukwasaganye wamu enteekateeka eno tubatuuseeko enkola eya insuwa. Nyabo mchaje nfatumirako ku mwami wo. Omwami mutumira omanye enteekateeka eno eya Ukraine zibu omwami naye nze ndi haji ntumira bahajati bange bonna asooka
Buroko oba haji asooka Britam Insurance owokubiri Swico owokusatu APA Insurance owokuna Jubilee Insurance owokutano UAP banange mbatumira mwenna bahajati bange mu business eno eyayinsu besogeddeko mbaagala ate nnyo Mchala Jennifer Soso Mirembe tumira omwami wange mutumira mwagala nnyo yebala okunzikiriza okuweereza mu Bwakabaka kale banafu aba Uganda Tourism Board tugamba tya mukwano gwange jangu olambule ebifo ebirungi ebifo ebigenda okuwesa nnyo nawe olabe ku Uganda olabe ku Maluwa olabe ku Mpologoma olabe ku bisolo ebyenjawulo munnange Uganda Tourism Board yekuyita okay banange World Cup qualifiers ezabaddeyo bano aba Ukraine abali mu lutalo bagudde ku Scotland bakubawo omupiira mulamba Scotland yote kyasobola kugenda mu besasuza bakubye Scotland awo omupiira mulamba goal 3-1 akitegeeza nti no banafu aba Ukraine bagenda kuzanya Wales mu final eya playoff esobola okubatwala ekataba ne Farido gambo tya munaye katabu wenjogera ku World Cup qualification ndowooza kugwe faali naye nga kyekyo Angola yakubye timu ya Central African Republic goal 2-1 ate nga Libya yakubye timu ya Botswana goal 1 ku bwerere awabadde final gye bayita finalism okitegedde ekyo Argentina yakubye Italy goal 3-1 kati finalism ye kikopo ekizanyuma wakati w'aba champions of Europe ye Italy naye ba champions of South America ye Argentina kati Messi yaraze class apart finalisimo jimanyi gwe yakubye yakoze assist 2 nga Argentina kuba goal 3-0 anga bakube gwanga erya Italy Aston Villa signing center back baita Diego Carlos emujja mu timu ya Sevilla kitegeza signing yabo yokusatu mu season basta bamaliza Abubakar Kamara okuva mu Masene Coutinho ne bamaliza ani mu Bayern 3-year deal ani Mane agenda mu timu ya Bayern Pogba agenda kutambulamu Jeshilinga lyava ku Man United agenda myaka 20 abadde waawo okuva mu academy Ferguson abaneera eriiso ly'omukulu omwana oyo yali akomawo mu 2016 million 89 nagamba oyo omwana is the most expensive mistake Man U has ever done Vuddewo myaka 6 temuli ligi temuli Champions League balina ka Europa kalyawo nenga agenda kuva Evan Perisic oyo nno abeera winga ku timu ya AC Milan yegase ku timu ya Tottenham Hotspur ndagano ya myaka 3 agenda kuba afuna emitwalo 18 buli week bwe bukadde nga 687 bw'ensimbi eza Uganda ate Newcastle kale baba bagala Hugo Etike mutebi kuva timu ya Reims okay nsitano kujukiza ku Bat Valley Theatre weekend ya Saturday and Sunday jangula bo omuzannyo kubayisa nsitano ze play oja kulaba enjawulo mu mizannyo ate kati Bat Valley Theatre mutindo mulala otula comfort Yes, ya base oba twali graduation omwana nga agereza kitaawe kati kitaawe n'asituka ayogera ne yanzizannyo okumpa omukisa okwogerako bannange nze nzaala omwana oyo mutuufu era mutabani webale okusoma ekyo kyembadde nkusuubiramu kaakati mwana wange bakuwabya omanya abakyala abo bwe batyo bwe bakola muwa ssente ate ye n'alaga nti yakikoze taata tafaayo ekirungi naze ne lisiti zange zonna buli kimu mbadde nkiwandiika kopi za cheeke print out eza mobile money gwe namuwanga okuva mu P2 paka lwomazeeko university ziizo sirina lunaku lumu lwe nakulekerera era byonna mu fayiro eyo gimu omwana oyo fayiro eyo byonna birabe okakase nti mbadde nkulabirira kale nno oba bwe bityo kakati njagala bino ebisumuluzo bikwate emotoka eyo girabe yubije eyo Subaru njikuwadde ebisumuluzo ebyo ne kadi yiyo ne chapa chettaka kiki ye tata wange yenye doza mbalaze machiwa nachi Yen 88.8 CBS FM.